Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya FDC kiyimiriza emirimu gyakyo gyonna mu ggwanga okwetegekera n'okwegatta ku bannayuganda bonna okukungubagira abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga kaakano omugenzi. Buli lunaku olw'ebbalaza FDC ebeera n'olukuŋŋaano lwa bannamawulire naye leero baluyimiriza ne bagamba nti tebasobola kugenda mu maaso na mirimu gyabwe ng'eggwanga likyakungubagira Ssaabasumba Lwanga. Amyuka Ssaabawandiisi wa FDC Harold Kaija agambye nti eggwanga lyaviiriddwako omuntu empagi Luwaga mu ddiini era ng'abadde w'amaanyi mu ggwanga lyonna era nga okuvaawo kwe kulesa eddibu ly'amaanyi mu ggwanga lino nga waakulwawo n'okwerabirwa. Okuwulira nga tulowooza nti bano abavubuka abanyumirwa okubika abatafudde ebyafudde kubanga twabaye twamulabyeko ku TV nga ali mu kkubo ly'omusaalaba ne banaddiini banne. Nfe ng'ekibiina twagala okutwala omukisa guno okukubagiza ekereziya n'abantu ba Katonda abaagala obwenkanya olw'okufiirwa gwenyinza okuyita omulwanyi Namige. Bishop Lwanga abadde n'eddoboozi ly'otagamba mbwe erisituse naye nga mu ddoboozi ly'ekkakkamu mwayogerera ebigambo eby'ensonga ng'era singa oba towulira lulimi lwayogera oyinza obutategeera bulungi abaayogera. Era yeemu olukiiko olukulembera ekika ky'Emmamba Gabunga lufulumiza ekiwandiiko ekitongole ekikungubagira muzzukulu wa Gabunga abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga yabadde omuyima w'ekika ky'Emmamba era abadde ateekateeka pulojekiti y'ekika kino ey'okuzimba essomero w'e Sagala Buwaya. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa olukiiko lw'ekika ky'Emmamba olukiiko lutegeezezza nti okufa kwe kulesa eddibu ddene nnyo mu kika ky'Emmamba era eggwanga lifiiriddwa omuntu abadde teyeerya ntama. Omutaka Gabunga ow'akasolya mu kika ky'Emmamba omutaka Gabunga mu biruziikwa owa 37 bw'abadde afulumya ekiwandiiko kino atendereza omugenzi olw'okwagala ennyo ekika kye newankubadde ng'abadde munnaddiini era n'asaba n'abalala okumulabirako. Omutaka Gabunga agambye nti okufa kwa muzzukulu we kukubye wala nnyo ekika ky'Emmamba n'asaba n'abazzukulu bonna okuguma. Nina ennaku nnyingi omuzzukulu wange aŋŋenzeeko nga nange mwennyini tubadde tukyalina ebyokkola ye muntu abadde ayagala ekika kye naye nsaasira Obuganda bwonna n'ewa Paapa e Roma naye musaasira kuba abadde naye muntu we nnyo n'olw'eddiini bannaddiini bonna tabadde musosoze tabadde kiki ng'agatta buli ddiini yonna kobe mulokole kobe mu Protestante kobe mu Katuliki kobe musiraamu ffenna abadde atuga n'ekika abadde afaayo nnyo gye kiri ate abadde mukuza wange ŋŋanze omutaka mu biruziiko Gabunga owa 37 naye tusaaliddwa nnyo ate nga n'enkulaakulanye abadde agiteekamu mu kika ye muntu atabadde musosoze buli kintu kyonna era nkyalina ennaku nnyingi nnyo ku mutima. Abantu abasukka mu 7 ekisula baakiriridde mu kaduukulu ka poliisi y'e Kagadi nga be bamu ku bantu abakwatiddwa nga bamenya ekiragiro ekyayisibwa okutangira okusaasaana kwa COVID-19 babakukunudde mu bbaala nga beewuutira bidde. Bano bonna babadde mu kwejaguliza lunaku lwa Pasika bajjiddwa mu bitundu okuli Muhoro, Mabaale, Kiryanga ne Kagadi Town Council nga mu bakwate mulimu n'abakukunavu mu kitundu ekyo. Joan Akero adumira poliisi y'e Kagadi ategeezezza nti abakwate basangiddwa nga bonna bagangayidde embwa bagiyita nwa nga ku bo tekuli n'omu asobola yadde okweyogerako. Akera agambye nti abakwate bugenza okukyanga ku bonna tekunnabakayo bonna bakyayogera luveegeveege era alabudde nti ebikwekweto by'engeri eno byakweyongerera ddala okutuusa nga abantu bategedde nti omuggalo gukyali ku bbaala. Kirizibwa kulumya kisolo kyonna nga munnamateeka Elias Luyimba azinalukoola bw'annyonnyola. Okuzikuba, okuzisamba, okuzitomera, okuzitikka n'otikka nnyingi nnyo akabindo k'ensolo oba embuzi oba ente nga bwe batera okukola ku biroole. Ekyo ekikolebwa kimenya amateeka era ebyo ebikolobera ebikolebwa ku nsolo nga bizirumya mu nkola ey'obukambwe singa kooti emala n'ebeera nga ekufunye ne bakuleeta kooti n'ekusingisa omusango gw'okulumya ekisolo osobola okuweebwa ekibonerezo ekyokusibwa ebbanga eritasukka myezi 3 mu nkomyo oba okusasula fayini wa siringi 10,000 oba byombi.
Poliisi mu disitulikiti y'e Bugiri n'okutuusa kaakano ekyawenja namukadde w'emyaka 7 eyakulugusiddwa amataba ng'agenza okulambula omuceere gwe. Namukadde Yusufu Diri mu nsawo yakedde na waakyo olwaleero okugenda okulambula ennimiro ye mu kitoogo ekiyitibwa Igogero mu buso wa Town Council, wabula abeeka bakanze kumulinda nga tadda. Muganda we Badiru Naminya agambye nti olwalabye nga munnaabwe tadda kwe kuyungula ekibinja ky'abantu bagende bamunoonye, wabula kyababuuseeko okugwa ku nkofiira ye wamu ne kooti nga biri wabbali w'ekitoogo. Ono era ategeezezza nti ekibinja ky'abalimi b'omuceere mu kitundu ekyo nakyo kyasiisidde dde okuwenja munnaabwe, naye n'okutuusa kaakano bakyatengejjera busa. Ategeezezza nti olw'obubenje obungi obugwawo mu kitoogo kino ng'abantu bagenze okulambula omuceere gwabwe, kiteeberezebwa nti amataba agavudde ku nkuba bikoki ebadde efuddemu ensangi zino kandi bange gamukulukusizza. Omuduumizi omwogezi wa poliisi mu bendubendu lya Busoga East James Mubi ategeezezza nti bakyali ku kaweefube wa kunoonya bikwata ku mugenzi ono omuntu ono, era nga kaakano kiteeberezebwa nti omuntu ono yandibanga yakulugusiddwa amataba, engeri gye kiri nti baazudde engoye ze. Tusiibula omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Tusazeewo tukujjukiza ebyazaayogera ebibuulirira bannayuganda mu biti eby'enjawulo. Ffe ekkulu ery'e Kampala nsazeewo okuteekawo nooviina okusabira emirembe ng'okuva nga 3 January okutuuka 12 January mu ssaza ekkulu ery'e Kampala tujja kusoma nooviina nga tusabira emirembe ate n'okulonda kunaabeerawo nga tusabira reconciliation, peace and harmony in the nation. I know the novena will begin on the 3rd January and end on the 12th January to pray for peace in Uganda. And the specific objectives of the novena are the following: to reflect on the theme of peace, reconciliation and justice, to pray with and for agents of peace building, political leaders, cultural leaders, and community leaders, to pray and console victims of injustices and abuse, then also to pray for peaceful general elections in Uganda. Umulamirembe Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Klabu ya Maida eyakegatta ku ligi y'abinywera ya Uganda Premier League egobye abadde omutendesi waayo Musafiri Abdul Samadu ku mulimu guno oluvannyuma lw'okulemererwa okulinnyisa omutindo gwa klabu eyo. Musafiri Abdul Samadu agenza okugobwa ku mulimu guno nga Maida ya 15 ku kimeeza kya ligi ekya ttiimu 16 era abadde akuŋŋaanyiza obubonero 6 okuva mipiira 16 gye baakazannya. Elisa Madanda yaliko omutendesi wa klabu eno nga Musafiri Abdul tannalondebwa, yalondeddwa kaakano ku butendesi obw'ekiseera obwa klabu eyo ng'olukiiko olufuzi bwe lunoonya omutendesi omujjuvu. Maida mu kiseera kino eri mu kweteekerateekera kuzannya ne Proline mu mpaka za Uganda Premier League emipiira egy'oluzannyo lwa ttiimu 36, wabula nga mu liigi yakuddako okuzannya klabu ya Mbarara City ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno. Kaakano kilabu ziweze 5 ezakagoba abatendesi baazo okuli Maida, Kyetume, KCCA, Mbarara City ne Ondu Paraka.